Minisita Bala Musebo, eyo office mwotudde si kkooti. Lekeraawo okutta ensa y'eggwanga. Ensa y'eggwanga enaabuukira mu ofiisi yo. Ofiisi yo teri mu kugatta ku ggwanga, eri mu kutoola ku ggwanga. Ofiisi yo y'abavubuka na baana so abazzi b'emisango naddala egya Naggomola. Byerina okubikolako tebikolako. Omuyimbi omu najja avuma nnyina n'amuwandiikamu n'akatabo. Tetwali tunuulidde myaka gye kale giyinza okuba emikulu nga gisusse ofiisi yo. Naye ensigo kijjasiga mu bavubuka abato abo abamulabirako nti okuvuma maama muze mulungi, ebyo tobiyingiramu. Wabula ensonga eziri sensitive ez'eggwanga kwe tukuumidde eggwanga ng'obayita nti mujje mu ofiisi y'abalamaze ebimale. Balamaze ofiisi yo si kkooti. Nsigo ki gy'osiga mu baana batandike okulya ebisiike bagende ng'ewa Balamu abawe ekisonyiwo. Balamu yeefudde ow'essiga eddamuzi. Balamu ow'executive. Balamu ayingidde judiciary. Judiciary ogiggyeeko obwannannyini ku nsonga zaayo. Balamu oziyingidde. Balamu va ku nsa y'eggwanga. Eggwanga litudde ku ssiga lye bayita ensa. Eggwanga omutali nsa eryo teribeera ggwanga. Nga bwe bagamba nti omuntu alina eddiini tatemula kuba emukugira. Omuntu alina eddiini tabba kuba emukugira. Omuntu alina eddiini tawemula kuba emukugira. Ensa z'eddiini ze zifuga eggwanga, kakati era y'ensa y'eggwanga. Ensa zonna muli mu kuzisangula mulaga nti buli muze gugenda kufuuka muze mulungi mu ggwanga. Buli muze ogwali omubi ng'osongera ku baana ntokwata ku ssigiri eyokya. Gyonna gitandikidde okuwewukira mu ofiises zammwe ezo. Nga Balamu watandika ddi okufuuka omulamuzi mu nsonga ennene bwetyo nti oli yasiika omwana nga watandika ddi okufuuka omulamuzi. Bwe muba nga temuli kuzannya byabufuzi byammwe bittansa ya ggwanga muweereze mu kkooti. Twala fayiro y'oyo omwana ewa State Attorney bwe muba nga temuli mu kuzannya byabufuzi byammwe ebitta ensa y'eggwanga. Balamu mulekeraawo okukola obuyeekera ku ggwanga. Obwo bubeera buyeekera. Obuyeekera omanyi mmwe mumanyi bwa mmundu. Mumanyi bwaki? Ne waliyo obuyeekera obusinga n'obw'emmundu. Kubanga bwotta ensa mu ggwanga obutemu oba obuyise. Ebisiika obeera obiyise. Abaana okuvuma bakadde baabwe obeera okiyise nga kya bulijjo. Abaana okuvuma bannaddiini obeera okiyise era nga kifuuse kya bulijjo. Abaana okuvuma abantu kiba kifuuse kya bulijjo. Balamu mulekeraawo okukola obuyeekera ku nsa y'eggwanga. Eggwanga lifugirwa ku nsa kubanga eggwanga lizimbibwa community. Golowooza ki ekifuga community? Integrity. Ensa. Musajja gwe va ku nsa y'eggwanga kola woofiisi yo kyeteekeddwa okukola. Musajja gwe va ku nsa y'eggwanga kola ofiisi yo byeteekeddwa okukola. Bakutya. Bino tebayinza bikugamba. Ate maama gwe minisita nze sirina kyentya. Nze sirina kyentya when it comes to ensa. When it comes to ensa. Ensa kwe kutudde Uganda. Nkubiriza mwenna abavubuka abato mubeere n'ensa. Omuntu atalina nsa abeera si muntu. Ensa kwe kutudde obugagga bw'onoonya ggwe omwana omuto. Ensa kwe kutudde buli kirungi ky'onoonya omuntu atalina nsa. By'onoonya tojja kubifuna kubanga by'onoonya biri mu kisenge kye bayita obuntu bulamu ng'ekisumuluzo ekiggulawo bakiyita ensa. Va ku nsa musajja gwe. Eggwanga eriri mu kuzimbibwa oba eryayonoonebwa letugezaako okuddamu okuzimba twagala kulituuza ku nsa. Musajja gwe toyonoona nsa ofiisi yeyo si kkooti. Bw'oba owulira nti omwana oyo ekintu ekyo yakikola nga temuli mu kuzannya byabufuzi byammwe kuttirako nsa
then proceed the file to the state attorney. Ensonga nga yafuuka ddi eyiyo. Era ebeera nga si Uganda versus wabula Balamu versus olw'okuba yeerimbise mu kkooti ya Uganda mu office y'eggwanga ennamba. Ensonga nga yonna ng'eri Uganda versus erina kubeera mu kkooti si mu office yo Balamu. Balamu va ku nsa. Byalina okukola tabikola. Byalina okuteekako essira tabiteekako. Basiba abavubuka abato. Batta abavubuka abato. Abaana baabwe ne bakomekkerera ku nguudo. Walolabyeko minisita w'abavubuka n'abaana ng'afuddeyo kumanya lwaki ku mulembe guno abavubuka babbi. Lwaki abavubuka tebalina mirimu. Lwaki abaana bali ku nguudo bamasiikiini. Abaana ne bava e Karamojja nga baafuuka abakayanira ebyokulya n'ebinyonyi. Emmotoka etikkula kasooli. Nobalaba nga balwanira emmere y'ebinyonyi abaana. Nabo bagende balonderere bafumbe bafune ekyokulya. Minisita w'abaana awo tatunulawo. Minisita w'abavubuka n'abaana tafuddeyo kumanya lwaki obuzzi bw'emisango essaawa eno businga mu bavubuka. Minisita w'abavubuka n'abaana tafuddeyo kumanya lwaki abaana ab'obuwala bafiira mu bwakadaama ennaku zino. Ekyeyonoonere. Tafuddeyo kumanya ki ekitta abavubuka abato ku kyeyo. Tafuddeyo kumanya abavubuka abaffe betuweereza mu mawanga g'abawarabu okukola balina minimum wage. Abantu abasinga adde waka n'afa ng'avudde ku mulimu akola nnyo. Tebalondoola kumanya abavubuka abaffe bakola ssaawa zenkana ki. Omuvubuka yenna holdinga passport ya Uganda weewaawo agwa mu ministry y'ensonga z'ebweru naye neeyiyo kubanga aba muvubuka. Ebyo tabitunuulira. Tatunuulira lwaki abavubuka tebasoma. Lwaki abavubuka bakuba obutayimbwa. Toli musangako ku street nga agezaako okulaba nga ajjawo abaana ku nguudo oba anoonya ekiteeka abaana ku nguudo akinogera eddagala. Tabikolako. Wabula omusanga mu nsonga za Muyizera yeefudde omulamuzi. Bo bennyini be bakuliyetinga ebirwadde ate ne bajja ne beefuula eddagala. Kati wuuyo aleese akavubuka akato. Wetonde mangu. Wetonde mangu. Mu bufunze bwe wetondera Balamu mu Uganda kakati obukolobezi gufuuka muze mulungi. Alinga ayita abavubuka mukole ebikolobero. Then mugende mu office ya Balamu mwetonde. Yefudde Ssaabalamuzi ennaku zino. Balamu toli mulamuzi. Nkiddamu. Balamu toli mulamuzi. Balamu baako wookoma mu mirimu gyo. Balamu eyo office ya ggwanga. Si office nti maka ga taata wo oba na maama wo. Si office nti ya busika buntu ogenda gikoleramu byonna by'oyagala. Balamu va mu nsa y'eggwanga. Nkiddamu ogusembayo. Balamu va ku nsa y'eggwanga. Balamu mwonoonye integrity mu ggwanga. Musensa mu ggwanga. Bwe mukolera obuwala embagga bwe butimbatimba abaana baabwo simanya tufunye taata kubana leero tuli bagunda enkya nojja weefuula akola mbayise. Mujje mu office mu bitebye ezo z'ensonga enkulu ggwe zoolaba mu ggwanga. Ab'oku nguudo tebakwatako abafiira ku byo tebakwatako abaana bafiira mu bwakadaama mu mayumba ne badda nga babasokodde ebyo tebikwatako. Ezo z'ensonga ggwe enkulu zoolaba mu ggwanga. Abavubuka bali mu makomera abaana baabwe baggwera ku zi street. Abavubuka bayingidde entaana abaana baabwe baggwera ku zi street. Bannamwandu batandise okwetunda mu Uganda. Y'ensonga lwaki kaakati obwamalaya tekikyali kivumo. Lwa nsonga abaana abo bannamwandu gw'ataani yalisazeewo atunda omubiri gwe. Omukazi asobola otunda omubiri gwe mugendeko mpola. Tewali kyatasobola kukukola. Kyekyo ekimuleeta okufa omutima aweeyo omubiri gwe ng'omusinga okufuna ekyokulya. Kyekyo abamu we bagenda okukola tewali minimum wage n'owulira nti road master erina abakozi beesasula 3,000 which is less than $1 per day. Lwaki tagende mu bwamalaya ebyo tabitunuulira ki ekyongezza obwamalaya mu ggwanga. Tebabitunuulira ebyo. Lwaki malaya essaawa eno asobola okuyimirira ku musumba omulamba. N'otunuulira obwana nze chikeni ne bapangawo ne taata we avuma taata we which is okay ne basikiramu n'omukazi omukadde mbu jjajja Kedu naye bavumiddemu. Ezo si nsonga. Akaana ne kapaledinga abaana ab'obuwala ne kabakwatirira ku bubina ne kabakola biki ne bakabakozesa ebyesittaza byonna. Ezo si nsonga mu ggwanga.
Ezo si nsonga. Abaana ne bakolanga live nga bawemula. Omwana nakola live yefudde omusumba naye omusumba ali mu kuwemula obuwemuzi. Ezo si nsonga gwe gy'oli mu ofiisi yo era tobiraba. Oli ku musaala gwa fuulya. Balamu oli ku musaala gwa fuulya. Musaala gw'eggwanga olya. Naye nga bwenkubuuza ky'ogukolera kyekiriwa. Kubanga tulinga abakusasula okwonoona obwonoonye eggwanga. Sirayikinza okusasula omubbi ajjabbe. Balamu muva ku nsa y'eggwanga. Balamu mukole byonna bye mukola muve mu nsa y'eggwanga. Bw'oba owulira nti omwana oyo ebyo yabikola bye mwagala tudisikaasingeko nze bye ssaagala, mumutwale mu kkooti. Kiggwe kkooti. Weepaledinze wali weefudde omulamuzi n'obutasoma bwo. Yogera wakola ki? Kikkaatirize wakola ki? Gomanyi procedures z'obulamuzi. Osonyiira kusinziira ku jjinja kyoba kipimo ki? Baabirya mwanawo bwe baba nga baabirya. Wafuuka Uganda kakati Balamu yavaasinga si Uganda yevaasinga. N'oba n'amaanyi kakati agasinga n'age state attorney. Balamu va ku nsa y'eggwanga. Eggwanga lifugwa integrity. Kyova olaba osanga abantu mu kiseera nga kino nga bawemula. Abamu ne bakunga abantu tugenda kwokya ennyumba z'abano. Nsa! Eggwanga bwe litabaamu nsa bibaamu ebyo. Eggwanga bwe libaamu ensa tekitwetaagisa na kutuula kwogera ku nsonga ezo. Actually ensonga ezo bw'ozipuula discussion gwe abaazipromotinga. Ewaffe tewatulayo ku meeting y'abaana kwezaalamu. Kikomeko bw'onaazaala mu Nasozi ngenda bakola bwenti. Kikomeko bwo amawano g'eggwanga kali mugatadde ku display ate nga mmwe muba mugataddewo weefudde buddala otega amatalo ate ne weefuula agajjanjaba. Ne mujja ne mugifuula discussion sigo kye gye muteeka mu baana ab'eggwanga. Sigino kye gye muweereza mu baana ab'eggwanga. Mulyango gw'emmanjuli gufuuka discussion abaana oba ogubagulidde. Okugulowoozaako. Papaledinze obwana obuto simanya kano kamusana kali kabaka kavuma. Nze king. I am the king. Rubbish. Wali balinawo bukikeni bukola bino na bino. Balinamu n'abasajja abakulu kyova olaba. Mu abasajja abakulu naddala bayimbi bempadde mpennyo ekitiibwa mu disappointinga. N'omusanga mbu ali ku programu ekiboozibozi. Gwe n'ekitiibwa kyo n'obuzito bwa music wo ng'obeera ku programu ekiboozibozi nga sinnafaayo kubikolebwako. Soko owulire erinnya ekiboozibozi. Nze itongwa nzenna n'obwayitongwa bwange ng'onsanga mu biboozibozi nze nzenna. Ebyo byonna byajja kusaanyaawo nsa ya ggwanga abaana ne batuula ebigambo tebabyambaza. Gwe muyimbi ki asomesezza eggwanga? Nojja n'otuula we batasabikira era gwe tusigale nga tukyakubalamu amagezi. Eggulu eyavudde ku seeti eyo yawemudde yakubyewo eggambo ddene. Osita asigaddeyo omu nojja n'essuuti yo n'ekitiibwa kyo n'otuula awo naawe. Abakyala ab'obuvunaanyizibwa mu ggwanga ne mutuula nga mu programu ekiboozibozi. How? Ekiboozibozi? How? Otuula otya mu kiboozibozi? Since it's a kiboozibozi, why are you sitting there? Mu kiboozibozi. Kati nno mwe muva zi discussion nga zino eri ne batuule wa Balamu then ekiboozibozi ne kijja ne kipromotinga. Va mu nsa y'eggwanga ggwe. Actually otakolangako ku mulimu gwonna gumufuula minisita w'abaana. Emirimu gyonna mwe yeegonnomeka gya bakooti balamuzi. Nakiwala Kiyingi. I salute her. Omukyalo oyo. At least yagezaako. At least. Owekitiibwa Nakiwala Kiyingi. At least yagezaako ye. Naye ggwe. Atudde ssebo yeepaledinze wakola ki? Yogera wakola ki? Allahu akbar. La hawla wala quwwata. Swala. Oweebuuka. Weeweebuula. Beera mwanka obuntu. Lowoozaako ku Uganda omunaakulira abaana bo. Mufokasinze ku kintu kimu ne radio yo. Kuba ne radio yo yemu ku promotinga ebintu eby'ekijjeggajjegga ng'ebyo.
mufokasinze ku kintu kimu, transition of power. Mugenda details awa transition of power kimufokasinzeko. Mufokasinze naye kubeera ko saba minister kyofokasinzeko. Niogenda kusaba minister linga bani abagwibe eddalu abayononeka abatakyafugika. Kolowooza Abaganda baali basira okusimbanga ekitoke kya Nakitembe bafugikiremu abaana. Omwana atafugika era ddala abeera tafugika. Omwana atafugikwa abeera tafugika. Ne tusobola okubafugikira mu madiini. Tubasalira zaakiika, tubasomera ku dduwa, tubasindika mu zi Sunday school, tubasindika mu bisaakaate. Abaana bakule nga balinamu ku nsa n'okubalaga nti gino emiryango tegiggula, Mukama yali agisiirinze. Bwe giggulwa girina yiisa kino mubireese ku display. Mutandiso bifuule mubitadde mu mawulire. Walisanyuka TV bwekwata rubbish. Walisanyuka TV bwekwata. Va ku nsa y'eggwanga ggwe. Eggwanga likulemberwa nsa si mmundu. Eggwanga likulemberwa nsa si ssente. Nagamba abavubuka abaali bagufudde omugano okuvuma nga bannaddiini buli we baagalira. Mukaaba economy yonoonese. Economy kyeki? Economy is a community. Economy is society. Society bwebeera enfu, of course. Ne community egenda ddobonkano oyo kyanzigi yeekolera akusemberedde oyagala mumumanyiira. Ani customer ogwoyagala atalina kubeera nze okusooka. Era ani alina okurecommendingira abalala nga sinze. Economy okozeewo ki? What is your effort? Eggwanga likulemberwa nze n'abalikulembera. Okozeewo ki? What is your effort? Mu busobozi bwo. Era nga singa ndikuwa ng'oyinako katiba kakuleeta baana mu ofisi y'obwa Ssaaba Minisita n'oba parading n'obambula. Kifo kyo batwalira abalamuzi babakangavule bafuuke ekyokulabirako at least ekibi mu society. Kale at least batuttemu weetonde. Mwe di eggwanga liriba n'amawano. Kyetugamba nti guno teguwozesebwa mu ya Kisekwa waliwo egitatuukayo. Okuvuma Kabaka ogwo tegwatuukanga wa Kisekwa. Era omulamuzi wa kkooti ya Kisekwa tafunanko omusango gwa kuvuma Kabaka. Kkooti zammwe lwaki zituukamu emisango egiteetaaga na kwatuukiriza mu community oba mu society? Society waliwo olwetuukanga erina okukola kye tuyita elimination. Ate bizze na mu public. Elimination. Va ku nsa y'eggwanga ggwe. Weesonyiwa ensa y'eggwanga. Ekyo nkikubuulidde.